Ababodaboda ku stage y'ekiwatule nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Rashid Kawawa bakoze fujjo ku oluganda lw'omugenzi bwe bawambye omulambo gwa munnaabwe Godfrey Kasirye w'emyaka 28 eyatomerwa mmotoka gye buvuddeko. Abavuga emmotoka tebamanya junction ne bamanya n'amateeka kuba omuntu ayinza okujja mu bulamu tewalifudde naye omuntu n'avuga nga bad driver lwaki nsonga kyeyo tuleeta omulambo tuguteeka wano etugamba gujja kuva wano essaawa 11 naye wali abazadde bali bannyina ne baganda b'omugenzi babadde bawaliriza omulambo guno kuva wano. Bagamba nti Kasirye bwe yatomerwa bamutwala mu ddwaliro e Mulago kyokka ne bayita ab'eŋŋanda ze ne batalinyayo yadde okumujjanjaba naye bw'afudde ne banguwa okunona omulambo. Omuntu afudde muganda wange mbuuza chairman ebbaluwa etambuza omulambo agirina. Ababodaboda basalidde ab'eŋŋanda za Kasirye amagezi ne batwala omulambo ekiwaatule gy'abadde akolera ne bagujja ku mmotoka ne baguteeka ku siteegi yaabwe wabadde basibye ettundubaali wakati mu kwogerera muganda we omugenzi amafuukule nga kabuze kataba mukube. Waliwo n'omukazi alangidde Land Road Kasirye w'abadde asula olw'okugaana okuyingiza omulambo gw'omuvubuka ono mu nnyumba. Mukyamu nnyo omusajja abadde akusasula ssente ze mu nnyumba mayiti ne bagiteeka ku lukubo. Kintu kikyamu nnyo kiwatule tuswadde nnyo. Bakira ababodaboda banywa omwenge ng'eno bwe bakutte emiggo baagala okukuba abanoonya omulambo nga ne bannamwandu balabiddwako nga bakungubagira ku mulambo gwa bbaabwe. Abooluganda lwa Kasirye bakubidde poliisi essimu egyebataase yadde nga ababodaboda basoose ne bagaana okukkiriza poliisi kye bagamba naye oluvannyuma bapondoose ne basitula omulambo gwa munnaabwe ne bagutika ku mmotoka. Bagambye ddereeva okusimbula naye ne bamulagira okutwala bannamwandu bonna 7 n'abaana omugenzi balese. Omulambo gubadde gutwalibwa ate abavubuka bano ne batandika okubagana bokka na bokka. Eyasimattusa akabenje kano Edward Mukiibi asangiddwa mu maka ge ekiwaatule alombojjedde omusasi waffe engeri gye yasimattuka okufa. Sajja yali addusa nnyo piki Sisse Birungi yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.